Mama w'omwana Pius Lutaya era mama wa Petrina Lutaya, Precious Lutaya, tetana kwerabira omulungi Patra Lutaya. Abaana bono bagenzi era abaana bampisa nnyo ng'obuzadde bwabwe bwebali era bwenjogerera mu kifo kino talimu yekka yatambudde n'omwagalwa we oba omwami we era papa w'abangi omulenzi w'abangi Geoffrey Lutaya twagalira ddala era nga tussaamu ekitiibwa ekingi. Abaana ababiri abafumbo baafumbirwa omukolo ogw'embaga omutongole. Abalaba emikolo gyabwe ku social media mwagiraba era ng'embaga yali St. John's Church Kijjabweni. Bano emikolo mwagiraba kitegeeza omusikyalo ne tumuyingirako bingi as women, as ladies. Mwaniriza omulungi Catherine Kusaasira, oyo nno mukwano gw'ennyo nga wenali the goddesses of the stage era tetusobola kwerabira tulina abayimbi ab'enjawulo sinabakagate bakonako naye ababakonyeeko. Nga tukyayogera ku mukyala Irene Namatovu, nyongera okubajjukiza nti azze akola charities ez'enjawulo under her charity director Irene Namatovu Orphan Initiative. Irene Namatovu ono tazadde buzaazi baana babe n'ababaka abalabirira mu charity eno oba mu initiative eno alabirira abaana amafuzi abeereddewo bannamwandu bangi era muzze mulaba nti n'ennaku zino bakolako charity eno eyambako ku baana abayimbi waffe mukitegedde bulungi. So ebigambo nze ngazengaomuntu nabyo byomu atuke wano ekitulese mukwano eri famire eno era twogera okubebaza Irene for being that strong woman behind it. Tweyaza nnyo tweyanzege mu ngeri y'enjawulo bali mugenda etudde wano nsaba ffenna tukubire wakati mu kwebaza mitima gyaffe tukubire omulongo Katolwa akati omugenzi engalo ez'amaanyi era tumuweeyo ne sekendi nga 3 tusiriikiriremuko. Omwoyo gwe Mukama agulamuze ekisa era agulumuze emirembe. Okuviira ddala ewa Katolugama olugendo lwaffe gye lutandikira ne tujja nga tutambula ne tugenda paka mu Eagles Production ne tuva mu Eagles Production ne tujja mu the new Eagles paka wetuuse wano olunaku lwali mu Strong Woman. Ngenda kusaba akazindalo gateeka eri abakulu b'eryange be tutandikire wali eri erinnya lyo n'ebigambo ebitonotono bya dakikangeemu mugole waffe ate tutambule mpolampola paka tutatuuka ku mugole naye atuwe byateeseteese. Mukama mulungi ekiseera kyonna amanya n'eddoboozi bitibwa Catherine Kusaasira mukyala Sserunga mulangirira kubanga yiwange. Baby, I love this so much. Yes, I mwetodde wala the council mukyala sabe sponsor ffe yamudde wano for security purposes. Nabuze essaawa erinose bannange tuli wano olwa muganda wange ebaana bayinja bayinga banatuuka okwanjula. Ndi wano ku lwa muganda wange Irene Namatovu tubadde ffenna ebbanga lyonna wamu ne mukama wange Honorable Geoffrey Lutaya. Oyo mukama wange emboozi zange naye mpanvu nnyo era basinga muzimanyi. Kyendi kye natuukako nalinamu omukono gwe buli kyennyina mu bulamu bwange mulimu omukono gwa Geoffrey Lutaya. Buli kyendina mu bulamu bwange mulimu omukono gwa Irene Namatovu. Buli yakwatanga akazindalo bw'ati okuyimba nga ssente ziyingira kitegeeza yakuntukutika kinene ku bulamu bwange. Irene, thank you very much. Naye kyenyeza okugamba nkwagala nnyo ate nnyo. Abantu abali eyo
mumanyi okusomoza ebigambo bingi kino kiri naye nze ne Irene Namatovu tewali kiza twawula twafuuka baluganda. Ekimukwatako kimukwatako, ekimukwatako kinkwatako. Era bannange abantu mwenna bali eyo mbasaba ku konsati ya muganda wange Irene Namatovu. Sigenda kusaba bannayuganda ng'anyimiridde ndi mukyala muganda ate yatendekebwa natuula kakeeka kasenga kyobula mankyali waseruka nfumba. Mbasaba mwenna abakyala n'abaami serene eno nene mujje mutuwagire ejjule. Irene yekka yasigadde mu bantu bajagala muwagire. Mujje mu bungi, mujje tudigite, mujje tukyakale kuba bwategeka buli kimu kiba kyanjawulo. Nga omanyi mukyala Honorable bwabeera era mumulaba nga bwayambadde buli kimu akitegeeze kitegeeza yeetegese kati mbakowoola mujje mu bungi. Irene oyo byomujjukirako bingi naye okujjukirako ekintu kimu basaba weba okyakijjukira. Twali tugenda kukola ebibuuzo 2000 ebibuuzo bya senior 4 ebiseera ebyo nali sirina ssente naye ng'ate naye asoma era mukyala Honorable naye mukyo abana bikigamba ekyawonalo kyamutuumi kwanga yakazali mukama yakimugula. Twalina ebibuuzo twatugenda okukola. Irene netuyimirawo nagamba Kathy tulina okuyita mu kuyita tulina abasomesa betulina okulaba nayimirirawo namubanze kusirina ssente naga tujja kusonda tujja kufuna kyetunaba tukoze kyonna kina kinazimuka. Tesukira ebiseera ebyo abasomesa batusomesa twabawa emitwalo 2 ebiseera zaali z'amaanyi. Irene nze nabadde nsoma nengenda ku university singa sayina certificate esomya ko era nandibadde ku university sobola kugendayo. Nkijjukira era nkwebaza okwali mutima mulungi nayita kulwa Irene. Thank you very much. Era nsaba abantu mwenna bagamba omuntu atajjukira abatagaba ekyo kyomwankolera nkijjukira kubanga naye one day one time I'll become a minister. Nkiina okukkiriza kubaawo Katonda era osobola kuba minisita nga tolina qualifications. Thank you very much. Banaye basaba ne bannyabo mujje mwogere Irene Namatovu era tugenda kuyimba tugenda kubeerawo. Mukama ak'omukisa mu byonna byetegese. Mwami Seruka yambaho omukyala badde ngambye abagenyi ab'enjawulo tugendako ebizidaalo ekiri ku tables batubadde tusaba tubagabira ebizidaalo gye tulina okwagenda okwakwa abamawulire basobole okukola obwabwe bafune information emutuufu. kati oyo ye mwami wooli kubapula byakajja oyo ye mwami wooli genda amaaso njogere nga ntudde oba nyimirire. Mukama mulimu n'amateeka ekiri mu constitution ky'oba okola nina okuyimirira. Okay. Bassebo ne bannyabo erinnya lyange bampita kanso Fred Seruka. Ndi musanyufu nnyo olwaleero okubeera ku mukolo gwa Irene Namatovu era njagala kusooka kumusiima ng'ali ku microphone eno kubanga nze yankubira essimu n'agamba ampadde omukisa okubeerawo olunaku lwaleero era ne mugamba